Oluvannyuma ne balyoka bakola gadibengalye. Ono Omusumba Bujjingo era ayongeddeko n'asaba abantu bulijjo okwekenneenyanga abantu ababeetoolodde. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabiddwa bulijjo okusooka ng'okulondoola n'okwekenneenya ennyo obuvo bw'abo abantu bagonomalako agafo kyokka n'amala n'abekokkola olw'okubba eggwanga. Mu kusaba kwa Sunday Assembly y'omwezi ogw'omukaaga, omusumba w'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo agambye nti kano ke kaseera okulwana okuza obwesimbu mu mitima gy'abantu mu buli kitongole ne mu gavumenti nga bwe tunalaba Uganda eyeeyagaza. Bwe tubanga tunaakomyawo sanity, bwe tubanga tunaakomyawo obuntu bulamu n'obwesigwa, tugenda kitandika butandisi mu gavumenti, mu bitongole, mu kampuni nga zino ezaffe ez'obwannannyini, mu kukola omulimu gwonna ne mu kuzimba. Ekizimbe wandigenza okiwa yinginiya agenda okizimba ng'otegedde gyasibuka. Omusumba Aloysius Bujjingo asabye n'akakiiko ka Palamenti akasunsula abo abeera bagonomoddwako agafo. Aka Parliamentary Appointments Committee bulijjo obutakomanga kutunulira mpapula za buyigirize zokka wabula balondole n'olugendo olw'abantu abo abeera babasindikiddwa. Era nsaba Palamenti Oweekitiibwa Pulezidenti ng'alonzenga abakulu okubasindika eyo mu batongoze nga temunaba basaba mpapula za buyigirize be baani? Ssebo omukulu yakulonze, ogenda kubeera nankulu, okay, gwani? Okitegedde kyakabenje nnyo okuba nga tugoberera mpapula. Abantu balina empapula nga zaabawa bukugu bwa kusuula ggwanga. Tewanaba yabbye buwumbi nga talina mpapula. Agambye nti tekirina kukoma ku makampuni na bitongole ebya gavumenti wabula n'abateekateeka okufumbiriganwa ensonga eno bagitwale nga nkulu okwewala amaziga mu ddya. N'abazadde okuva edda nga tebalabirira mu famire zaabwe, tebalabirira baana, bazaalanga mbwa ne balekaawo. N'olwaleero akasaayi kaabwe kakyatambula. Buli gwe bazaalira bamulekaawo. Naye kubanga toloonyereza wakati bulaavu gye mulimu, oteeka okumanya nti yandivaamu abaana, naye omutegedde gw'onoowa abaana ewaabwe bafaayo ku baana. Abakozi abawadde gaabuwa baleme kutunuulira nga gaggawalira mu kampuni wabula bafe nnyo ku linnya lye banaaleka emabega nti kubanga lyakubalondoola yonna gye banaalaga. Nti bw'oba ogenze okusaba omulimu oba togenze kusaba mulimu ogaggawale, oba ogenze kusaba mulimu oyambe ku kwolesebwa. Buli wantu w'ogenda tofangayo ku ssente z'olijjayo, fangayo ku linnya ly'olirekayo. Agambye nti mu kaseera kana k'ekirwadde ekya COVID-19 ekikosezza ebyenfuna mu buli kitongole, abakozi bangi baakusalibwako ng'abo abanaasigala enneeyisa yaabwe egenda kubanga ebeeyimirira. Mu mulembe guno abantu abali bagenze okunoonya ssente mu makampuni bagenda kufiirwa emirimu. Olw'okubanga bagenda kufiirwa emirimu ate nga kati batudde, kyenva njagala okwogerako namwe mu linnya lya Mukama. Bw'otookyuse attitude ojja kufa ng'oli mwavu. Jjukira nti bwe baba badownisayizinga, ekigendererwa kya downsizing the company, number one is to cut the costs. So if downsizing is motivated by cutting the costs, baani abo abaleeta costs naye nga tebaleeta value. Alabudde n'abazadde abakuza abaana baabwe omutigi nga balowooza nti bababulamu bulungi nti bali ku ntaana ya ku nsi gye babasimira ey'okubonaabona mu dda. Omwana wo gospel ng'olinayoza ebintu, olinaakuuta ennyumba, olina kwegamba byonna n'abikola. Kino kyoteresa wano tokimanyira kimanya. Okujjako nga bw'oliba ogenda kufa
kyojja okusooka okuwa obutwa naye bw'oba olikireka mu nsi kigenda kubonaabona nnyo. Ku kirwadde ekya COVID-19 omusumba Aloysius Bujjingo agambye nti kibadde kisa kya Katonda okulaba nga Uganda eyali enyoomwa mu byobulamu ewonya abalwadde buli olukya kyokka nga mpaawo yafudde. Ate nga Mukama atukoledde ebyekisa. Abaali baludde nga tebasiibulwa ku balwadde kati basiibulwa nga be bagoba obugobi mu ddwaliro. Namba eyogera 8 mu bameka naye nga ndowooza basigaddeyo ku bitanda tebakyawera 100. Oyo si Katonda kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ategeeza nti ekirwadde ekya COVID-19 bannayuganda bafuba okulaba nga bakifunamu ekyokuyiga okusinga okutunulira okusoomozebwa kwokka kwe kibaleseemu. Ogenda awaddako ekigenda okukola awaddako after the quarantine, after the lockdown, bakiyita magezi ge tukuŋŋaanyiriza mu kaseera kano ke tulongerezaamu Mukama. Abanoonya kampuni ez'ogenda ofunamu ssente mulabye ennaku. Noonya kampuni erina erinnya ogenda oteeka ettaffaali ku linnya eryo. Mu kusaba ku lunaku olwaleero alaze okunyolwa olw'abasumba ab'enjawulo abatalina kulumirirwa eri abantu ababasibyanga mu makanisa n'okubasuzaayo ne balema okutunulira obulamu bwabwe obw'enkya n'akubiriza n'abantu abakolebwa bino okuzibuka amaaso bamanye nti emyaka gibagendako. Omusumba Aloysius Bujjingo alangiridde ekisiibo eky'ennaku 14 wakati mu kwegayirira omutonzi ekigenda okutambulira ku mulamwa ogw'okuva okulaba ng'Omukama atubbula mu bulamu obw'okusoomoozebwa.